mu music waliwo kye tuyita okunoonya amawulire. Kenzo anoonya amawulire ku ttutumu lyalina. Ani atanoonya amawulire nga ne bajeze baani bakyaganoonya. Afuniramu wa mu kino. Gy'emirimu. Tugambe nti alinayo concert yawo. Gy'emirimu mu January Kenzo alina okukubaayo ne concert ku Serena. Kaakati alina okukuumira ensi ku bunkenke. Ng'eyogera ku ye. Kubanga naye yennyini akimanyidde ddala bulungi nti nnyina taliiyo. Bunga nti nsijja kibuli otuwoowe kati agenda kugenda ku ntaana ajje n'amagufa. Siri musanyufu nti baamuvuma amaki amagufa. Naye olabanga ensonga agikuzizza nnyo ekulira ku sipiidi ya yiriyiri. Awo nnyini nga wetuli Kenzo yagambye tagenda tuddeyo kemabega tagenda kuddamu kuyimba ku stage. Ani afuna mu kuyimba kwa Kenzo? Eggwanga nga Uganda oba Kenzo ng'omuntu? Naawe ekirungi okyebuuzizza. No, just buuza. Olw'ensonga Kenzo ayimbira famire ye. Nakubeeza kwongera ku career ye. Okitegeera kuffe bannayuganda tekuli asobola kumisinga Kenzo n'omulundi no ku stage. Abayimbi bangi bazze ne bagenda. Uganda esigala egenda mu maaso. Kati Kenzo kyagamba asobola okyankalanya stage okusinga Kafeero. Kenzo asobola okukyankalanya stage okusinga Paulo Kafeero. Stage najja audience yo nane kyankalanya. Yakubanga nakivubo muntu omu ngajjuza nakivubo Christmas Day. Yafa mu 2007 twabiva nako dda music yakyagenda maaso. Actually kyesagala kwe kutwalira ebintu oba industry nambanga music ku bantu basse kinoomu. Ekisooka kya byonna Kenzo bapromota be Uganda tebamufunye namu. Tebamumisinga. Era yennyini agenzo gandi sigenda kuddamu kuyimba mu ggwanga. Nga akimanyi n'emirimu tewali. Agambe sigenda kuddamu kuyimba bulaya. Lwaki emirimu tewali ejja Kenzo ate nga tulaba aseera. Kenzo aseera ate nga aleeta abantu batono mu show. Ekigambo ebivvulu tetubibalira kumaanyi gozi wacyenkana ki linnya lyo tubibalira oleeta abantu bameka muki mu show. Njagala okeere ku makya otegeke Kenzo ewa bifo kyebyeriranye omutegeko ku Serena cricket oval ne Kyaddondo background. Kali njagala omutegeko ku cricket oval nga wa 15 oteekera Lutalo e Kyaddondo nga wa mutwalo kiddamu. Tegeka Kenzo ku cricket oval nga wa 10 otegeke Lutalo e Kyaddondo nga wa mutwalo olaba nasinga ofuna abantu. So mundowoozayo Lutalo asinga Kenzo ne audience ndaba yanjawulo. Don't you think waliwo conflict of interest nti abagoberero no bajja kugendayo n'abagoberero oli bagendeyo? Nkugambye kyali kibaddewo ko. Nkugambye kiri bwe kiti music alinga mupiira. Akyali kibaddewo ko. Kwatamu music alinga mupiira nti gwe bw'oba ozannya namba 7 nga nze nzannya namba 8 oba nga nze nkwata ggoolo bajja kugamba mukwasi wa ggoolo kyasinze guno omwaka. Osegeera kati then bagaye namba 7 kyasinze guno omwaka. Kati oluvannyuma bagambe mukyambi kyo w'omupiira asinze guno omwaka. Mwenna mwesanga muvuganiza mu category etya kaakati kikyentegeeza nti bayinza okuba ne audience ez'enjawulo naye ate to the end tugagamba ani asinga abawagizi. Okitegera so Kenzo ne bwava ku stage promoter tasalwa omuwagizi tasalwa okujjako ye ne famire ye n'abamugobe. Tetuyinza musubwa naawe ne bebe kulu yava ku stage emyezi 3 mu bijjukira e Kyaddondo bucupa nga bamukubya cricket oval ku show ya Tyrus Ray naye era bwe yavaako Uganda teyamumisinga twasigala tumuvinga ki n'abaana bato basigala balina opportunity. Tuve mu by'okwesuddiya kali lwaki tagamba sigala kuddamu kuyimba bulala because amanya ayinayo emirimu ne wano wanda ayina mirimu sigenda kuddamu kuyimba atulageko ku soko babadde bamubuukinze kale eye Uganda. Alright, tuli ku ETV Uganda Celebrity Talk Show. What the XP is my name. Omukulu bamuyita Kikomeko Abudu. Tugezaako kuyitaayita mu nsonga eziriwo mu ggwanga. Tugende ku nsonga ku ngeri Eddy Kenzo gy'akuttemu ensonga zino. Olowooza yeesaanidde? Let's look at his PR team. Kubanga omusajja yatuse n'okugamba tayagala muntu yenna amuwa amagezi. Let's look at Kenzo's current situation. Olowooza ati yeetaaga amagezi
kuba nze mukutwa ng'omuntu nsuubira nti is a little bit stressed omulala ayinza okukita depressed something of the kind naye olowooza enkwata gyakuttemu teyeetaaga kumuwa bulamu kyakoze kyekituufu engeri gyakuttemu ensonga ye ne muzaata kakati Kenzo engeri gyatambuddeko nkakasa amanyi management omugaso gwayo nkakasa Kenzo akimanyi bulungi engeri gyatambuddeko nti omuyimbi si gwe bossi wa manager manager yabaani yalina okuwa ekyokukola bossi wo engeri gyatambuddeko akuwa mu Uganda bossi muyimbi yaba boss manager n'omugaso gwe mu Uganda sigulaba kakati nze naliroza nti Martin Beta ne tiimu ye tebakoze kimala sigenda gusalira nnyo Kenzo olw'ensonga embeera mwali yali etuuse ndowooza ku basajja abasinga tekwasaganyizika okitegeera naye manager wa Kenzo oba tiimu yonna mu managing tekoze mulimu gwayo olw'ensonga nze nandiroza nti Kenzo alinga ente ng'ekuwa amata gw'olina oggiwa ebiwata ate bw'erwala olina gifunira obujjanjabi esobole okuddamu okuwa amata kati Martin Beta akoze eki ku ekyo anti kyekyegamba talina kyakoze olw'ensonga ente yalwadde naye alemeddwa oggiwa obujjanjabi esobole okuddamu omuwa amata kuba ekyo kyokka Kenzo mwayita kitta emirimu olw'ensonga nti ne concentration ye ku shows bw'aba ayimba ate yasazizaamu akomye wasinkane muzaata yasizaamu oba osanga talina buvumu buyimba olwakino kutwala omukyala so si nti muzaata yakoze eki kino kyekwasa eddiriisa amazima agamanyi nti omukyala yakola so should we say that Kenzo needs a better PR team ng'oggyeko management nti kitandikira ku management olw'ensonga Kenzo olwaleero tebali mukkiriza dde okwakisesinga social media platform yonna tebalina nakumukkiriza kumanya kigenda mu maaso mu ggwanga alina nakuba mu budde buno musibe waabwe ekirala manager we wa welfare akoze mulimu ki bo bamanyi kimu nti omuyimbi balina mukwatira mirimu nakugenda nga basolooza ssente naye tebamanyi mbeera ya muyimbi waabwe kyayitamu okitegeera management ya Kenzo tekoze mulimu gwayo wadde n'akatono olw'ensonga nti omuyimbi waabwe olwaleero abeetaaga naye ate balemereddwa ate nabo sigenda banenya nnyo olw'ensonga mu ggwanga Uganda abayimbi be bafuga ba manager naye nze nalowooza nti oba Kenzo engeri gy'atambuddeko amanyi omugaso gwa manager nti yalina okufuga yandibadde kwegamba nga ekituufu Kenzo nze kati ndaba akunama bukunami sigana byongera kulinnya naye buli lwateekayo ndaba akunama bukunami ladies and gentlemen mwebale nnyo tukyagenda mu maaso the big picture celebrity talk show what the XP is my name tugezaako okutunuulira ensonga eziriwo Eddie Kenzo Rema ne Sheikh Nuhu Muzaata kakati ebyabaddewo Sheikh Nuhu Muzaata yavumye Kenzo Kenzo yabadde Colombia Medellin ng'alinayo shows ze yakoze najjuza ekisaawe eyo ne tuvaayo Rema yakyaza Dr. Sebunya Muzaata kambuuza ekibuuzo Dr. Musawo Muganda oba kwegamba musawo akola ku nsonga za kikyala simanyi gynecologist ebe abazaazisa abakola ku nsonga z'ekikyala kakati bino byonna birekawa Kenzo ne Rema who is the winner who is the loser nga tetunnatunuulira Sheikh Nuhu Muzaata bate ebiriwo byonna crisis yazzeewo because of the relationship because abantu abasinga batunuulidde nnyo effect tebatunuulidde cause nze ndowooza cause ya bino byonna bana babiri kwawukana that's why we are having this saga here ne Muzaata teyandifunye mukisa gwogera ku mukolo gwakukyala singa bana babiri babadde bakyali wamu so let's look at bino ebibiri birekawo ababiri bano musically ani afunyeemu ku Rema ne Kenzo Kenzo yafunyeemu ani agudde tewali agudde nyinga Kenzo yafunyeemu afunyeemu atya olw'ensonga
nti Uganda we yatuuka yakwatirwa kisa abantu balina kukwatirwa ki nnaku bw'otunulamu mu nsonga zino zonna ezigenda mu maaso abantu olaba bakwatibwa nnyo Kenzo ki ne mu kusooka abantu baali nnyo sympathetic ne Rema agamba omukazi bamuleka mu nju emyaka 2 andi nze ate awo wensinzira nenkwatibwa Kenzo ennaku nti ennyumba eyo aggo wagyezimbira teviikamu naye olaba omusajja agivaamu manya waliwo ki there is a hidden problem. Yes, bwolaba emmese ng'edduka egenda mu muliro. Manya ekigigoba kyo ky'okusinga omuki? Yesterday, omuliro. Yesterday bavuddeyo ne bagamba nti Kenzo mwenyini yavuddeyo n'alaga WhatsApp screenshots their conversation with Kenzo. N'alaga nti balina agreement era kiraga nti bali bayawukana dda naye obubaka nga bulaga nti Rema yamuwandiikira nga amugamba nti nafunye omusajja agenda okuntwala era njagala kutukuza bufumbo bwange mbukole nga obusiraamu bwe bulagira era n'amusaba n'omusaba yebale kumukkiriza kubeera mu nnyumba emyaka 2. Buno tewali butukuvu. Buno bwe babaddemu tebubadde butukuvu. Kiga Kenzo yavayo n'agamba mbu baali baawoweebwa ne just wali buno bufumbo obupya they had a consensus ne bakkiriziganya buli omu n'ata munne era Kenzo n'amuleka mu nnyumba. Mwe mulina obujulizi nti screenshots ezo ezaakubiddwa ziri mu mboozi wakati wa Rema ne Kenzo. Kenzo ye yazifulumizza yasobola naye okuzeewandiikira alina